ekisooka mubadde wano nga mukavalinga mawulire mujjukira bulungi nti kaliculamu empya yafuna debate ku floor ya parliament mu parliament ewedde Oweekitiibwa Mathias Mpuge yali minister wa education shadow ne tukkaanya kaliculamu eyimire paka nga bataddewo ebigikola byonna mwe mulina okulangirira n'okulaga results ne grading y'abaana. Mukyala Janet Museveni najja n'asoma statement enkeera speaker ndoza orders ezaava waggulu nga tewali ku debatinga bye twali tuganya ababaka abayogeranga 9 ne bagamba kaliculamu egende muki mu maaso. Ekibadde wano olwaliro kyenjogedde mukyetegereze n'ababaka ba parliament okuva ku madaala agasembayo waggulu n'akoma ku senior 6 wano tebamanyi grading y'abaana. Amasomero nga gatandika oba senior 4 oba senior P7 bayita abazadde ne baba briefinga ku baana bwe bagenda okukola ebigezo. Ekyandibadde nti omwana ng'obuulira muzadde we bw'agenda okukola PL innocence agenda okusasula omubuulira ne grading gy'ogenda okukola ki. Ministry of Education UNEB yafulumiza grading y'abaana mu Uganda teri agimanyi naye efaanana eya nasale. Munonye ripoti z'abaana ba nasale kubanga Ministry of Education terina control ku nasale. Kati bagambye buli mwana bamuwadde grade ki 1 okusooka badde bamanyi nti grade 1 kitegeeza first grade nene bagamba nti ate aba ayise kyenayogedde eggulo kankiddemu. Minister executive secretary wa UNEB mu kusoma statement ye yayogedde maama mu Luganda ng'ayogera Luzungu emirundi 4 mu eki. Honorable Miyingo yayogedde ekigambo maama emirundi 3 ng'ayogera. Honorable Peter Ogwanga Chief Whip ye yakiwandiise na mu statement ye maama. Tosobola kufulumya results z'abaana ng'aba consumers ba results abazifuna tebategedde kye zitegeeza. Era bwe twogerera kati tetumanyi method egenda kuselectinga abaana mu grading gye bakoze. Bw'owa grading olina okubuulira nti eyafunye A aba yafunye 75 okudda waggulu, eyafunye B yafunye 4 okudda kwa 35. Kati byonna tebikola ki tebimanyiddwa naye bo babitadde mu bazadde bagende. Kyova olaba kati amasomero ku TV zammwe zino radio baheadmaster bayiiza wakakodya akapya abange bafunye A 2 abafunye B bali 3 ffe twasinza okukola. UNEB kyekola ne government eno kyekola kukweka facts nti abaana basoma bubi. Tebannyonnyodde nti marks ze bagamba ezaava ezitali written grading eri gye bayise project tebalaga bwe bagiwadde baana. Kyetulinako information gyejja okufulumya baheadmaster bangi mu Uganda abasomesa bawanga bubi baana marks nga bwe balaba nti ogofunya 3 kubanga okusomesa tekuliiyo. Twagala kumanya project bwogamba nti byali kuyiga byalaani kwali kukuba mataffaali kwali kukola keeke kwali kukola ki biki bye bakola mu ssomero ebyaleeta marks ezo competence based kibagamba naye byonna tebikola ki. Ekirala gwe nga gavumenti biki biwawa amasomero ebyaleeta competence based results ezo tebiriiyo naye bafooginga ne bayiyayiya ne bateekawo marks z'abaana kiro kitwala omunaku ne bikola ki ne biggwa. So gye tulaga si walungi. Kati olabye ekibadde mu gundi bwe kibadde kize mu parliament minisita abadde atutadde mu workshop ate nga tuli mu parliament oba ntegereka. Minisita abadde atadde parliament mu workshop atubuulire engeri gye bagabamu marks bwe basinziira. Ebyo si byaffe. Parliament enakulaga performance ne byadde naye tuyinza tussa mu workshop. So nekira nze statement gyawo enkya sigikiriza ayita ababaka abetuyite mu basement wano atubuulire grading nga neyo nebuku eri then bagende mu byalo babuulire amasomero how did you grade children abazadde bamanye nti omwana wange bwe yafunye C asobola ogenda ebuddo asobola genda gindi naye kati tebikola ki tebimanyiddwa.